أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukunganyiza maka ganene ag'ekitiibwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye tugenda okwejjukanya n'olukuŋŋaana lwe tukuŋŋaanye Allah agutufuulire omulimu gwe tunoonyezaamu okumusiimisa. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Twebaza nnyo nnyini ddala abantu b'omaka ganeeno Bahajati Hanifa ababiri abatukolera omulimu guneeno buli mwaka. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basiime agubafuulire ennunuzi ate era agufuule ennunuzi eri ebizibu ebitannabakuta mu bulamu bwabwe. Asaasire ezzadde lyabwe, asaasire n'ababazaala abalamu n'abo abaatuuka edda eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza nnyo abazadde abeeresa akaseera kaneeno ne muwaayo abaana bammwe basome eddiini yaabwe mu biseera bineeno eby'oluwummula oluwanvu. Ebbanga lyonna omuntu buli wagenda akula ayongera okukakasa nti omulimu gwokka gwe yalina mu nsi bw'amala okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaala eswalaazi 5 oba empagi z'obusiraamu 5, omuntu ategeera buli gy'akoma okukula nti omulimu gwe yalina mu nsi kulera baana be. Naye buli w'owulira ng'ekigambo kulera baana kirimu ebigambo bibiri. Ekisooka, gwe kennyini kazaala baana okulongoosa, olw'ensonga nti children practice what they see. Abaana bakola ebyo bye balabye bakadde baabwe bakola. Engeri ey'okubiri ey'okulera abaana bw'omala okubeera ekyokulabirako ekirungi, okubasomesa eddiini yaabwe. Twebaza nnyo mulembe guneeno abakyala bafuddeyo nnyo. Allah tusaba abasiime okulaba nga bateeka essira mu kusomesa abaana b'eggwanga, mu kusomesa abaana ba ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mbagumya n'ekigambo kineeno nti temuggwaamu maanyi. Ebiseera ebimu musubwa okwogerako n'abazadde abaweredde abawalimu
ne bavaamu olumu n'okwogerako n'abawalimu bennyini. Ebimu ku bintu ebirina challenge, egimu ku mirimu egirina empeera ennene kwe kusomesa omwana eddiini. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Do not expect much out of nothing. Toberangaawo n'osuubira ebisembayo okuba ebyawaggulu mu birungi okutuusa nga naawe otaddemu ekisinga okubeera ekyawaggulu gy'oli. Egimu ku mirimu egisinga obuzibu n'obukakanyavu gwe mulimu ogw'okulera omwana aveemu nga mwana agenda okugasa okusingira ddala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye mbasanyusa n'ekigambo kineeno, omuntu yekka awangula okulera omwana n'avaamu ye muntu atasuulawo ttawulo. Era ekyo bazadde baffe enjawulo gye balina ku bazadde abalala. Abazadde abalala balina bye baatuuka ne basuulawo ttawulo baga nti oyo mwana ayonoonese mutadde. Mbakubiriza bw'otandikanga safaari y'okulera omwana gw'oyagala aveemu abeere wa mugaso, ne bwawezanga emyaka 40 nga Allah akyakutadde mu nsi, togwamu maanyi. Genda mu maaso nga okyamuweerera, genda mu maaso ng'okyamusabira edduwa, genda mu maaso ng'okyamugayidinga okutuuka Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera kye yakuwandiikako nti awo obanga okoma. Omuntu ategeera ddi nti ekiseera Allah kye yamuwandiikako okulera abaana balerera mu ddiini kiweddeko. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mubeerenga mutambulira mu kkubo ery'okulongoosa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ddi, si lubeerera wabula mpaka omuntu we bamuzinga mu ssanda. Kubanga ffe abasiraamu tuli sure 100% nti tulina obulamu oluvannyuma lw'obulamu obw'edduniya. Tubebaza abafuddeyo okulaba nti musomesa abaana eddiini, era ne tukubiriza abo bonna ababadde bakyanafuyemu wano na wali, mulwane mulabe nga abaana bammwe mubateeka mu masomero ag'eddiini ne waka ng'eddiini weeri. Tulina ewiiki ng'emu abaana badde mu masomero, tubasaba Allah subhanahu wa ta'ala abakwatireko naffe n'atukwatireko. Omuntu yenna abadde atwala omwana mu ssomero erisomesa ekyennyuma eky'obusiraamu, Allah gonza omutima era obeere n'omukwano ogwa nnamaddala eri omwana wo. Esente ze wataddeyo we ziba zifiirayo zifiireyo, omukyuse omutwale mu ssomero erimusomesa. Allah yagamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba, akadde nga kano nga katuuka nga baga nti lesoni ziyimirire baziine tusaale. Essomero lye woolirabanga litwalengamu omwana wo, ate tokomanga awo, osabe Allah subhanahu wa ta'ala amufuule wa mugaso era amuwanguzise. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Ekiseera kye tulimu kiseera kya kuza abaana ku masomero. Ekiseera kye tulimu kiseera kya bululu. Tukyalinayo okulonda okulala, looza okwero si. Okulonda okusinga obunene okubaddeko obunkenke kuwedde, naye oba oli awo abasinze okufuna obuwanguzi beebo ababadde beesimbyewo ne bawangula. Ekiseera kye tulimu kibadde kiseera kya musana. Bannaffe abalina ennimiro mu bitundu ebyenjawulo, amakungula tegafaananye bulungi nnyo olwa climatic changes tuzze tufuna n'ebizibu ebirala bingi. Ekyo nno kituleeta ku nsonga semasonga gye tutasobola kuvaawo nga tetukoonyeeko, nga bwe bunkenke buli muntu yenna bw'alina mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo alina obunkenke nga bwa fiizi, waliwo abalina obunkenke nga bwa renti, abamu we basula ne bakolera. Namba nnene muffe tulina obunkenke bwa ndwadde, olumu nga omuntu yennyini ye mulwadde obanga alina be yalwaza,
ne tubeera n'obunkenke obwabadde beesimbyewo ne bafuna kaadi z'ebibiina byabwe ne bagenda ne beewola essente ne basingayo n'ebyobugagga bye bakoledde emyaka n'ebisiibo ng'oluvannyuma lw'okufuna kaadi bali shuwa nti tuli baakuyitamu ebyavudde mu kulonda bigenda okujja nga byakyuse nga teeyo enkola ya Allah tabaraka wa taala. Abantu kati emitima gibeewanise kyebazaako tebakimanyi. Twebaza nnyo abawalimu baffe bano ba Sheikh Yusuf ba Sheikh Mafu abatukolera omulimu ne batusomera ku irimu ezo emitima gyaffe. Ekyamazima abantu abamu bakulowoozesa nti eddiini y'Obusiraamu ddiini ya bizibu byokka era ddiini ya bunkenke era ddiini tuli awo tulina okubonaabona n'okubeera awo ku bwerinde mpaka kabbuli. Era omuntu akusomera irimu n'agamba nti okuwummula kwa kabbuli ate ekyo nga si kituufu. Bannange omuntu yenna atawummudde ku dduniya n'akhira tayinza kuwummula. Era ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala we yali atusomesa edduwa esinga obuzito mu dduwa zonna, Mutume sallallahu alaihi wasallam yali ajogerako yagamba nti ummu du'a, maama w'edduwa zonna. Allah jalla jalaaluhu yatugamba tugambe rabbana atina fid dunya hasana, ai Katonda tukusaba otuwe ku duniya ogituwanguzise, kubanga hasana eyo gy'owuliramu kitegeeza buwanguzi. Wa fil akhirati hasana, Allah tukusaba era otuwanguzise enkomerero. Ekisinga okwewuunyisa atuwe edduwa eyo yasinga okumanya okusengeka edduwa yakulembeza duniya, akhira n'agisembyayo. Lwaki? Ad-dunya mazra'atul akhira, olw'ensonga edduniya yennimiro mwe tuhavestingira, mwe tulimira bye tugenda okufuna mu bujjuvu ku nkomerero. Ng'omuntu yenna atalina kalungi kafunye mu duniya, akhira talina kirungi kyayinza gifunako, kubanga eddiini yaffe ogiteeka mu nkola edduniya eno nayo olina okubaako woogituusizza. Tumegerera Allah subhanahu wa ta'ala atuwanguzise edduniya, atuwanguzise enkomerero n'ezzadde lyaffe. Ffenna tumanye nti ebigezo bye tulimu n'okunyigirizibwa n'okusoomoozebwa, okunyigiriza kwe twogerako kwe kunyigirizibwa buli muntu kwafuna mu bulamu bwe. Omuntu oyinza okubeera mu bufumbo nga bulimu ebitagala biyitirivu. Omuntu oyinza okubeera n'omwana naye ng'omwana buli ssaawa alina endwadde ezimutawaanya, buli ssaawa temuva mu malwaliro. Omuntu ayinza okubeerawo nga ye yennyini ye mulwadde, nga buli ssaawa ekiro bw'ayingira okwebaka bw'ati takakasa nti anaabukeesanga mulamu olw'endwadde ezimulumba mu kiro, n'ebirala ebizibu eby'enjawulo bye tulina bye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire. Ebbanga lyonna tumanyenga era tujjukizenga emyoyo gyaffe nti ebizibu bineeno tebizze nga kibonereza ekidda gye tuli. Ekyokubiri, tumanyenga ebbanga lyonna nti ebigezo Allah byatugezesezza nabyo sifa abasoose. Ekyokusatu, tumanyenga ebbanga lyonna nti abasinga obulungi mu bitonde Allah jalla jalaaluhu bye yatonda mu bantu, Allah subhanahu wa ta'ala nabyo yabigezesa. Kankuwa ekyokulabirako, byokulabirako bibiri ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala ko tujjeyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enamba y'abantu esinga temanyi nti omuntu eyasinga okugezesebwa wansi w'enjuba yeoyo ate Allah jalla jalaaluhu gwasinga okwagala. Teriyo muntu aligezesebwa ng'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah byamugezesa. Ekisooka, yazaalibwa nga mulekwa. Kitaawe yafa ng'ali wakati w'emyezi 4 n'etaano mu lubuto lwa maama. Oli ayinza okugamba nti nange wekyali saalaba ku ssebo. Yali aweze emyaka 4, Allah jalla jalaaluhu n'ajjulula maama we n'afuuka a complete orphan, n'afuuka mulekwa omujjuvu. Oli ayinza okugamba nti nange bwentyo we nawangaala, maama yanfaako nga ndi muto. Owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ateekingibwa over jjajjaawe Abdul Muttalib. Mutume abeera aweze emyaka 8, Allah jalla jalaaluhu jjajjaawe n'amujjirula.
omuntu wanene amanya omukwano gwa jjajja eri omuzzukulu ayinza kuba jjajja oba omwana akuliddeko eri jjajja. Bajjajja baba n'omukwano olumu oguvaamu n'abaana okwonooneka mu butanwa nga tebagenderedde, naye olw'omukwano gwe babeera nagwo eri abaana, abazzukulu baneeno bagenda okumalizanga abaana olumu balina we batatereezezza bulungi mu nkula yaabwe ku sayidi ey'empisa. Jjajja waafa, kojjaawe n'ateekinga ova kitaawe omuto Abu Talib. Abu Talib n'awangaala naye, bwe yawangaala naye ye yennyini n'amukwata ku mukono n'amutwala n'amuwasiza omukazi Khadija. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'awangaala ne Khadija ekiseera. Allah jalla jalaaluhu n'abawa abaana 6. Khadija yazaala abaana 6. Era abaana ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasinga obungi bonna Khadija yabazaala. Omukyalo omu yekka Mutume sallallahu alaihi wasallam gwe yawasa ku semazinga wa Afirika wano, ababadde tebamanyi Afirika buko bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasaamu omukyala, genda onoonyereze omubaka omukyalo omuddugavu wa wano semazinga wa Afirika yamuwasa mu nsi ki? Ayitibwa Mariya oba Mariyamu oba Mariyatul Qibtiya. Omukyalo oyo yazaala omwana eyaweza abaana 7. Wano wenjagala tutunule nnyo n'obwegendereza. Asuubira nti olina naawe woyinza okutuuka Nabbi mu kugezesebwa. Nabbi yazaala abaana 7 n'aziika abaana 6 ng'abaziika n'omukono gwe ogw'ekitiibwa. N'aziika asooka, owokubiri, owokusatu, owokuna, owokutaano, ow'omukaaga. N'ava mu nsi nga asigazaawo omwana omu ng'ate mwana muwala. Era omwana eyasembayo okufa yali ayitibwa Ibrahimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuweera mu budde abazungu bwe bayita obudde obwa kawungeezi. Nabbi ng'atandise okukula yamwagala nnyo ate n'azaala mwana mulenzi n'amutuuma erinnya Ibrahimu. Naye yagendanga maka g'abasahaba n'abakonkona nga Ibrahimu tannaweza myaka 2 ng'amusitudde n'abayita n'abagamba nti taala wasallam ala Ibrahimu, mujje mutoolere ku salaamu Ibrahimu. Olw'omukwano gwe yali amulinako, yali omwana ono tannaweza myaka 2 Allah n'amujjulula. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agezesa mukyala we, omu ku bakyala abaasinga okumulwanirira n'okubeerawo n'okuyimirirawo n'okubeera nga yaliwo omupaati wanu, Khadija, Allah jalla jalaaluhu n'amujjulula. W'abantu olumu kusubwa kumanya nsonga zimu nga bwe zijja zisiŋŋana, naye omukyala Allah gwakuwadde nga gwe mutandise naye obulamu, oyo omukyala Allah ne walikuleetera abakyala abalala 1,000 bw'aliba mukyala nga yali mukyala eyakuzibwa obulungi nga musiraamu, teyinza kubeerayo mukyala ayinza kumumenyawo. Abalijja oluvannyuma naye babeera n'obulungi nga bumukubisaamu emirundi. Lwaki? Abeera yakufunira mu kiseera nga tolina kyoli. Buli omujjukira munno wamufunira okusingira ddala abaami, wafunira mukyala we asooka. Abasinga obungi bawasa abakyala abasooka nga n'ekkanzu gyamuwasirizaamu agyeyazise kuseeka sekamafu. Ate ye nga musajja mutini bw'ati, musajja munene w'amaanyi, ng'ekkanzu temutuuka. N'amuweerako n'ekkooti, ekkooti engalo zino ziba tezikyalabika. Omukyala n'akkiriza n'omuwasa, naye ng'omuwasiriza mu kiseera ng'oyinza okuba toweza ngoye 3-4, ng'omuwasiriza mu kiseera nga tolina mulimu. Kati abantu abo obugumiikiriza obwo bwe bakola n'okwewaayo kye bayita ruhu tahammul wa tadhiya, omwoyo gw'okwesaddaaka n'okweresa, babeeramu ebbalaka yanjawulo ku balala, kubanga abasinga obungi abajja oluvannyuma batusanga tulina kye tuli. Kati omukyala seeka mafu gwe yasooka okuwasa nga tannaba kufuuka seeka nga bw'ali, yenna anajja oluvannyuma lwa kino ajja kubaze wa seeka mafu. Naye gw'aba yawasa bifo okubeera muwali mu bw'ati,
abeera yawasa musajja ng'omusajja omulala. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'afiira omukyalo oyo Khadija. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'awasa abakyala abalala omwali Aisha radiyallahu anha n'abalala. Naye olunaku lumu basala akabuzi ne kasigazaawo akagulu oba omukono. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'aga nti omukono guneeno oba akagulu kana akasambi mukazinge mu lulagala oba mukateeke mu foil mukarapinge mukaweereze mu maka ga musajja mukulu Khuwailid mu maka ku buko gye bampa Adija. Mutume na Aisha ak'obuntu ne kajja naga ya Rasulallah, lwaki toleka omukazi n'awumula mirembe? Omukazi yafa ate yali mukazi mukulu, Allah n'akukyusizaamu n'akuwafa abaana abaki. N'amugamba Aisha, kino njagala nkikubuulire, ndayira Allah tabaraka wa taala, Allah jalla jalaaluhu tankyusizangamu okuva yatta Adija. Era muba bakumuweereza ettwere ery'ennyama muliweereze eyo, mubeera temuli bakuliweereza mulireke, naye ekifo kye kyasigala kiki? Kyasigala kikalu. Ebyo byonna tulaba okugezesebwa Allah jalla jalaaluhu yagezesa omubaka. Bwali tebuli busa, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jalla jalaaluhu najjulula kojjaawe Abu Talib, ate n'amujjulula nga si musiraamu. Kyo nakyo ne kimutawaanyiza ekiseera. Ebyo byonna Allah alina byatulaga. Tulina abantu abagenda okubanga balina kinene contribution y'amaanyi mu bulamu bwaffe, batugendeko nga si basiraamu naye nga tukoze buli kisoboka. Era Allah ku ye yamugamba, owange nabbi wange, innaka la tahdi man ahbabta, tosobola kulungamya oyo gw'oba oyagadde, walakinna Allah yahdi liman yasha, beera ng'omanya nti Allah jalla jalaaluhu yalungamya oyo gw'aba alonze mu baddu be. Olw'okuyaayaana kwe yali alina okulabanga kojjaawe Allah amujjulanga musiraamu n'ebirala bingi nnyo. Naye mu binene Allah subhanahu wa ta'ala ebirala byagezesa n'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kyekiseera bwe yafuniranga obubaka obwa buli lunaku, ne bukya ku makya ng'obubaka tebukyajja, wiiki neggwako, omwezi ne guggwako, n'akwata ogwokubiri n'ogwokusatu nga teri bubaka buva waggulu. Abakuraishi baalinanga enkola nga bakeera mu maka ge, ne bamubuuza nti ya Muhammad, wange Muhammad, mal jadid, ofunyeeyo kipya ky'okuva mu ggulu? N'abaga nti sina kye naafunye. Ne bagenda ne bakomawo enkeera, omwezi ne guggwako, emyezi ebiri mpaka ebavaamu ebigambo ebigamba tiwali weewaanira n'okwerijja kuba Katonda baffe abangi bamaze ne bamegga era ne basinga Katonda w'omu. Abalala ne bagamba nti nedda, Katonda yali akulonze ng'oli nabbi, naye eddaawa wagiteekamu amalala, Katonda n'akuggyako obwannabbi, ensonga lwaki tokyafuna bubaka, n'ebigambo ebirala ebingi bye baayogeranga. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ensi n'emuddugalira ne bimusobera. Allah subhanahu wa ta'ala aba ayogera ku bifaananawo ebitya atugamba, inna fi dhalika la ibra, mazima mu ebyo mulimu ekyokuyiga kinene, la ibratan liman yakhsha, mulimu ebyokuyiga eri abantu abalina okutya Katonda mu mitima gyabwe. Kyakuyiga ki kye tulina mu ebyo? Tinaffe tulinako ekiseera we tubeeraawo nga tutiba. Bwe buba bufumbo n'obeera n'omwami wo ng'olaba teriiyo mwami asinga bulungi asinga mwami Allah jalla jalaaluhu gwakuwadde. Teri mwami wa mazima amusinga, teri mwami akwagala mu nsi amusinga. Naye ne bukya ku makya ebintu ne bitaaninga round, musajja n'akwefuulira, n'osooka obiwulira mu ŋŋambo nti yawasa, ogenda okakasanga n'abaana abalina yawasa dda. Ebintu nga bikyuse, bibadde bitambula bulungi ne bikyuse. Ebirala bizinensi ng'olumu zitambula bulungi, ofuna bulungi amagoba ago, n'osasula renti n'ebirala, n'otumya emmaali ne weesitukira n'ogenda n'ogyereetera. Ne bukya ku makya ne bikyuka, nga ne sente ezisasula renti zikulema, n'okwata edduuka lyonna n'olijja w'obadde opangisa n'oliteeka eka, n'otandika okutunda ebintu layisi mpola mpola, naye ng'ate tokyasobola kuzzaawo. Ne kituuka ekiseera nga n'ennyumba gy'osulamu naye bitabuse baagala kuggyamu. Ebyo mu nsi bijja kubaamu. Abalala ndwadde, abalala n'obeera mu bufumbo omwana n'abula, abalala kunoonya bufumbo bwennyini, n'otuuka ekiseera
noga kati kantekewo mbeera yakweyita kyessiri buli ambuuza oli mufumbo muga nafumbirwa gwate munange nategeeza abantu nti sifumbirwanga mpaka ddi mbategeezezza okumala emyaka 37 nkubi ogwa 38 ngenda 40 naye teri yali abaddeko kyaŋŋamba kyengeri gy'otannafumbirwa ninayo mutabani wange ninayo muto wange nze kennyini njagala kutwala n'otuka ekiseera n'oga nti wayi kaakati kanneewaateko omugambo nti nakola ntya nafumbirwa ebyo mu nsi bijja kubaamu olw'ensonga byaba ne kwaba abasinga obulungi abayitibwa bakhairu khalqillahi kullihimi oluvannyuma lw'ekiseera kigambibwa mu taarikhi mbyafaayo kyomubaka sallallahu alaihi wasallam amala emyezi 6 nga tekyali bubaka bukka naye yennyini n'atandika okwebuuza nti oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala yanzijako obwannabbi naye lumu abeera alyawo Allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula eno gyenjagadde ffenna tufunemu ekyokuyiga mu ddakiika entini ze tutugazaayo. Allah yagamba mutume sallallahu alaihi wasallam era ng'agamba nze naawe yagamba nti wadduha ndayira ekiseera eky'obudde obw'okumakya nga kasana ako buli muntu yenna akabeeramu kamuwa emirembe. Abakyala abazito babaga nti mufulumeeko mu kasana ak'okumakya ssaawa emu nga tekannaba kutaamuuka. Abakaddiye mu myaka nabo babaga nti mbeereeko mu kasana ako kalimu ekiriisa. Abaana abato, abaami n'abakyala, buli muntu yenna mu mbeera gy'alimu bamuga nti akasana ako kalungi. Era eddiini yaffe kyova olaba etukubiriza nnyo omuntu yandimaze salatul fajiri yandibaddeko mu kifo waasaalidde paka akasana ako nga kavuddeyo n'asaalayo laakabbiri ejya duha n'atambulirako mu kasana ako distance eyo okuva waasaalidde ku masjidi mpaka ewaka. Akasana ako kalimu kinene nnyo kye kazza eri emitima gyaffe, emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe. Kati Allah jalla jalaaluhu alayira akaseera ako n'agamba nti wadduha ndayira akasana ako ak'okumakya oba obudde obw'okumakya nga busaasaana wallayli idha sajja, ate era ndayira n'ekiseera nga ekiro obudde buddugadde. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala alayidde ebintu ebyo bibiri? Ekisooka, obudde obw'ekiro bubanga ebizibu ebikutte. Kyova olaba omuntu ebizibu bwe bimuzimbako akayumba, mu buli lulimi lwonna omuntu avaamu ekigambo ekigamba obudde bunzirugalidde, naye nga obudde bunzibiridde, naye nga obudde misana ngayo buli bwe buti. Kati Allah subhanahu wa ta'ala alinga atugamba mu sura eyo nti ebizibu ne binakwata bitya obudde ne bukuddugalira. Wadduha, amakya gajja kudda, obudde obw'okumakya bujja kukya. Kyova olaba omuntu waalwala ekiro akaaba agamba Mungu wange bukya ddi, naye ng'okukya tekitegeeza nti aba awonye, naye obudde bukya buti nga takyalaba kizikiza aba alina essuubi, omutima gwe n'omwoyo gwe gufuna essuubi nti wajja kujjayo nasuru. Allah subhanahu wa ta'ala jajja okutuleetera. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Allah jalla jalaaluhu ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Omuddu wange n'omuzaana wange manya ebbanga lyonna takwerabidde Allah subhanahu wa ta'ala ate takusuuliridde. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, takwerabidde Allah era takusuuliridde. Teerabidde ani? Teerabidde gwe mwanyinazo ali waneeno nga tonnafuna bufumbo, era takugayaaliridde, ensonga zazimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala takwerabidde gwe yaliko mu bufumbo ne bulema, oba omwami Allah n'amujjulula, oba omwami neyesuulamu neyebuzaawo neyeewamba n'osigalawo wekka, ne mumunoonyako n'abategeeza nti nze omukazi namuta wabaawo amuwasa amutwale. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, takusuuliridde Allah subhanahu wa ta'ala yadde okwerabira. Atugamba Allah jalla jalaaluhu walal akhiratu khairun laka min al ula. Ate Allah jalla jalaaluhu
abavunuzi babeera batuvunira aya eyo muzimu ku ngeri gye bazituvuuniramu bagamba ma waddaaka wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, enkomerero y'ekizibu kineeno kyolimu enkomerero yakyo yegenda okusingwa okubeera ennungi eri byonna bye wali ofunyeko ebyakulembera mu bulamu. wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ajja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atojja kusiima. Allah subhanahu wa ta'ala yamanya nti omuntu tagwamu katomaako, omuntu tagwamu kabuusabuusa. Allah n'atuleetera ensonga zineeno ssatu ze tugenda okufundikira nazo. Allah jalla jalaaluhu ng'azituleetera azuukuse essuubi mu mitima gyaffe. Allah yagamba alam yajidika yatiman fa'awa, bw'oba osuubira ebizibu by'olina binene, bw'oba osuubira obulwadde obukutawaanya bunene, bw'oba osuubira nti ekisenge ky'olengera mu maaso go tosobola kukiyitamu, ng'osuubira kyekizibu ekinene ekikyasinze kye wali osinze okubeera nakyo mu bulamu bwo, Allah abuuza ebintu bino bisatu. Ekisooka agamba nti alam yajidika yatiman fa'awa, saakusanga ng'oli mulekwa n'enkuwola. Ekyamazima yekka ayinza okwanukula nti Allah teyansanga nga ndi mulekwa, y'oyo asubiddwa okutegeera obwamulekwa Katonda bwe yali atugamba. Obwamulekwa Allah bw'atugamba wano si bwe bw'omulekwa oba okufiirwako abazadde ng'oli muto oba n'otabalabako. Obwamulekwa Allah bw'atugamba bwe bwamulekwa ffenna mwe tukulidde. Bameka mufe abakulidde ku taata ne maama nga waali, naye nga baatugabako n'emikono gy'abantu abamu, ne bakuweerezaako ewa ssengaawo, ne bakuweerezaako ewa mutoowo, ne bakuweerezaako ewa mukuluwo, ne bakuweereza ewa jjajjaawo, ne bakuweereza ow'omufaaza. Tulina ennamba nnene muffe nga twakulira mu maka g'abafaaza. Tulina ennamba nnene muffe nga twakuzibwa banneiba, nga bakitaffe baateekawo embeera nti oyo kitammwe, ne tukula nga tusuubira nti baluganda ba musaayi, naye ng'ekyabafuula bakitaffe y'embeera embi eyali mu maka gaffe mwe twazaalibwa. Kati Allah abuuza nti alam yajidika yatiman fa'awa, saakujja mu bwamulekwa nga ne bazadde b'ekiddako tebakimanyi. Allah jalla jalaaluhu teyatujja mu byalo eyo nga tetwalina na ssuubi lya kujja Kampala, fa'awa n'atwola ne tufuuka kino kye tuli leero. Allah ng'alinga akubuuza, senga saakwagaliza birungi era saakutegekera birungi mu maaso, lwaki nnakkuza n'otuuka emyaka gy'olimu? Wandifiiridde emyaka egy'obuto ne nkugirawo awo, kubanga mu maaso tolinaayo ssuubi lyonna era sirina kye nakutegekerayo. Naye okuba nti okuze n'otuuka wano wooli, kabonero akakasa nti Allah jalla jalaaluhu takusuuliridde era takwerabidde era alina byakuteekeddeteekedde. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada. Allah atubuuza ekyokubiri, saakusanga nga tomanyi buluŋŋamu, saakusanga ng'obuluŋŋamu tobumanyi, saakusanga ng'obusiraamu muggwe tebusobola kwawulwa ku butali busiraamu, fahada n'enkuluŋŋamya. Bameka muffe nga tugenda mu Ramanzaani eyinza okuba tetukyaweza mwezi mulamba mujjuvu? Abooluganda bameka muffe Ramanzaani bwe yatuukanga neesiibwa neggwaako nga tosiibyeyo lunaku, ate ng'oli muntu mukulu nga tetulina na kituluma? Wandigambye nti ebiseera ebyo nalina alusa nga abasawo baŋŋaana okusiiba, naye abantu baasiibanga era ebiseera ng'ebyo birowoozaako n'owulira nga amaziga gakuyunguka ku mutima, ng'ekikuyunguza amaziga kimu oweebuuza, Mungu wange ngenda kumugamba ntya mu biseera bineeno bye nayonoona? Wawajadaka dallan fahada, Allah yatusanga tetusaala n'atuwa eswala. Kyaliko ekiseera nga gwe kennyini weerowoozeeko weebuuze, okuva omwaka gundi we natandikira okusaala, kiki ekyali kiŋŋaana okusaala? Nali nkola ki? Kuba tetwali bize nti tugenza okutandika okusaala nga tumaze okukuŋŋaanya ssente egenda otubeezaawo mu bulamu bwaffe bwonna. Y'ensonga lwaki tusaala, twamala funa ssente, twali bize. Naye ne ssente tetwalina, n'obwa bize tebwaliwo, naye nga tetusaala.
ate muffe tewali yasaba Mungu swala nti nali eyo wansi mbuga yaavu gye nali nga sisaala naye nga buli kiro nzuukuka ne ŋŋamba Mungu mpe swala. Allah jalla jalaaluhu yatulonda bulonzi. Katebe Allah byatujjukiza atugamba nti bwe mbeera nga nakujja mu ebyo lwaki osuubira nti ebizibu by'olimu ebitini sibisobola? Kiki ky'oyinza okuwanyisiganya nakyo eswala? Ekyo kiyinza kukolebwa muntu atasaalanga eswala Mungu tagimuwedde. Naye gwali waneeno ng'eswala omutima gw'owulira nga gugibanja nga tonnagisaala era nga toyinza kutereera nga tonnaba kusaala isha, Allah jalla jalaaluhu akuwa eki? Akuwa ebirungi byenkana ki? Era akuwa sente mmeka? Era akutaasa eki? Akuggyeko eswala 5. Salaamu alaikum. Ekyo kitegeeza nti obugagga tubulinamu 5. Allah waba akuwadde eswala 5 yisaako engalo mu maaso ogambe nti alhamdulillah, Mungu nnina ekyobugagga mu byobugagga ebinene olw'ensonga teriyo kye nnyinza kiwaanyisa nakyo. Ekisembayo Allah jalla jalaaluhu yatugamba nti wawajadaka ailan fa agna, nabasanga muli baavu, nabasanga muli bawejjere, abaavu abankuseere. Fa agna, Mungu n'atugaggawaza. Abantu basuubira nti obugagga Allah bwayogerako bugagga bwa ssente yokka, naye mbugagga Allah bwe yatugaggawaza nabwo obugagga bwa imaani. Obwo bugagga bameka mufe abataavanga mu mabaala ng'olunaku terwaggwangako okugyako ng'onywedde ku byokunywa ebiri haraamu. Fa agna, Mungu n'akugaggawaza n'okutaasa ebyo ebitajjansa. Oba oliawo oba kubanga Allah bye teyabikutaasa leero wandigenza otuuka ng'olimu abo aboogerwako amannya gaabwe ne bagamba nti Allahumma ghfir lahu warhamu, Mungu amusonyiwe amusaasire. Wawajadaka ailan fa agna, Mungu yatusanga tuli baavu n'atugaggawaza, yatugaggawaza ne imaani. Kyaliko ekiseera nga teri muntu ayinza kuteresa 10,000 n'agisanga nga 10. Fa agna, Mungu n'akugaggawaza nga bazikuwa leero n'ozitereka nnyinizo n'azisaba ekiseera wonna wazaagalidde n'ozijjayo n'ozimuwa. Obwo bugagga. Kyova olaba Abawarabu bagamba nti wa khairul ghina alqanaa, ayitibwa omugagga mu nsi oyo gw'olabanga nga yekkusa n'ekyo Allah kyamuwadde. Kitegeeza yenna Mungu gw'atawadde kwekkusanga kw'abawadde oyo kitegeeza nti mwavu nkupe munkuseere, talina kyalina. Wawajadaka ailan fa agna, Mungu yatusanga tuli baavu bandabika. Mungu yatusanga tuli baavu bandabika. Fa agna, n'atugaggawaza n'endabika ennungi. Zaayo akalimi weetunuulire wali ofaanana emyaka 10 emabega. Omwami we yakuwasiza wali ofaanana ne kilo ze walina, n'okwebikirira oba oliawo kwali teweebikirira. Ng'olwaleero wabajjayo ekifaananyi kyo kye wali ofaanana emyaka egyo n'ekyaleero, omuntu agamba bano abantu babiri banjawulo si be bo. Fa agna, Mungu n'atugaggawaza n'enfaanana gye tufaanana. Wawajadaka ailan fa agna, Mungu yatusanga ng'omalako omwezi nga tofunye mutwalo gwawamu mu nsawo. Allah yatusanga ng'omalako omwezi mulamba ng'omutwalo mu nsawo togulina. Fa agna, n'akugaggawaza. Allah yakusanga nga mu famire yammwe yonna teri muntu yali atuuseeko ku nnyumba ye Kaaba, teri muntu yenna yali yeetoolodde ku Kaaba mu famire yonna. Fa agna, Mungu n'alonda ggwe n'akusoosaayo. Ate Mungu n'akufuula mulungi n'okwata ne ku balala mu famire, abakwatako n'abatakwatako n'obatwala ku nnyumba ya Katonda. Obwo bugagga. Wawajadaka ailan fa agna, Mungu yasanga famire yammwe nga muli baavu lunkupe mwenna. Fa agna, obugagga Mungu n'abugjamu ggwe n'abaana bo. Mungu n'abafuula nga mwe pivot, mwe entabiro ya bugagga bwa famire yammwe yonna. Fa agna, Mungu n'abagaggawaza. Allah subhanahu wa ta'ala bali amaliriza ebigambo bye yagamba fa amma al-yatima fala taqhar. Yenna akakasa nti be Allah subhanahu wa ta'ala bibawadde wajjanga gy'oli omwavu omwetaavu ne mulekwa tomukayuukiranga obanga olina ky'olina kimuwe, tomujjukizanga by'oyitamu nti nange ndi bubi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atweyimirire.
kyensembyayo amanyi batugamba Allah jalla jalaaluhu ebintu ebyo bisatu bye yatujjirayo. Alam yajidika yatiman faawa, omuntu yenna nga yakkuza yakwatako myaka egy'obuto. Wawajadaka dalan fahada, omuntu yenna yakwatako n'akuteeka mu buluŋŋamu oba n'akugayidinga eri obuluŋŋamu. N'omuntu yenna eyali akuyambyeko mu kkubo erikutuusa eri obugagga. Abamanyi batugamba nti omuntu oyo omuteekanga mu kifo ekyenjawulo mu bulamu bwo ne bw'abanga si musiraamu. Omuntu yenna yakulera ne bw'aba pasita ne bw'aba kadino ne bw'aba joni ne bw'aba musezi ne bw'aba nga yakulira abasamize mu nsi, si mu Uganda, mu nsi yonna, naye nga Allah gwe yakulondera n'akola atya? Abanga n'ekifo ekyenjawulo muki mu mutima gwe. Omuntu owokubiri, omuntu yenna alina kye yali akusomesezza ne kikutwala eri obuluŋŋamu, alina contribution mu kusoma kwo eri ebitereeza eddiini yo, muwalimu wawaka wa ku ssomero oba yakuweerayo essente, omuwanga omuteekanga mu mutima gwo n'omufunirayo ekifo nga kyanjawulo n'abeera awo. Owokusatu, omuntu yenna yali akuyambyeko eri ekkubo erikutwala eri obugagga. Tulina abantu abatujja mu kyalo, tulina abantu abatuyambidde ku baana baffe, tulina abantu mikwano gy'ababba baffe ababatwalira ne babayigiriza emirimu n'ebirala ebiri mu kkowe eryo. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo bw'abeeranga abaleese mu bulamu bwo, obatwalanga nga banjawulo, obafuulanga nti bantu banjawulo. Era y'ensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawangaala na Abu Talib nga si musiraamu naye yalina ekifo ekyenjawulo mu mutima gwe. Era buli muntu asoma ebyafaayo amanyi ekifo ekyenjawulo Abu Talib kye yalina mu mutima gwe ogwa Mutume sallallahu alaihi wasallam, naye nga si lwa nsonga ndala yonna, ekyo kyaliwo olw'ensonga omusajja ono yamukwatako mu kiseera ng'abantu bonna bamwesambye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atweyimirire. Tusaba Allah jalla jalaaluhu asaasire abantu b'amaka ganeeno, omulimu guneeno gwe bakola. Allah jalla jalaaluhu abawa amaanyi ebbanga lyonna gutambule. Allah agubalage, Allah abalage empeera zaagwo n'ebibala byagwo nga bakyali balamu. Tusaba Allah agufuule ennunuzi eri ezzadde lyabwe. Allah abataase endwadde ezirina eddagala n'ezitalina. Allah afumbizise abaana baabwe ab'obuwala mu basajja abalongoofu, era bafumbirwe mangu ate banywerereyo, ate bafumbirwe abasajja abasiraamu nga bagagga. N'abaana ab'obulenzi Allah nabo abawasise mu bakyala abalongoofu. Amanya gange nze Nsubuga Hassani, nkola n'ekitongole ekya URA mwemperereza emirimu gyange n'ebifo ebirala. Leero tuli ba mukisa nnyo nti muhadhara eno mulimu maama wange ne mwannyinaze Mama Shakira, era nsaba atoole ku salaamu mu mulabe, mujje ate nammwe abawe ku dduwa. Alaikum salaam. Kati mumuleetera abaana bammwe abakwateko omuntu abawe ku dduwa. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.